Ani abagamba nti kisoboka muleke okukola. Resolution number 2. After 7.105,000, the association presented the last night. Out of the 17, 10 million in fair the two Biyama, the Geggwanga municipality, Kunekola, Amakubo, Bakubaganye. Oba yesentebe w'ekyalo oba yesentebe w'eggongolola owa enaabe ne tulonderwa entaberamu wa campaign now amaanyi tugateeke mu kutuukiriza bikwataaekikozesa twagala mufuna ekiseera ekimala kadamu ng'ogera ku lukooya It was not part of my. Do you know or you don't know? I don't know. So it was not. It was not part of my. It is okay, Mr. Sir. Yeah. It is okay. You also don't know whether Nachito Mori recorded a statement. Mr. Sewu, yes. Did this case that document reference is made to a court of order, right? Where? Mukono, because nange nina program denkola Mukono because ndi mutuuze wa Mukono. Tetumanyiddwa nenga tusaba ani ayitutuusaayo naffe tumanyiddweko ng'abalala. Naye obudde bukya ng'okoze eki? Nga weebase. Kyekyakala mutumeevu ekikikole ki? Ab'emikono webale ku ki? Abaana bazannya ng'obu ali ku ki? Kungulu. Nze naleemu ku ki? Onookola ekyo. Listen. Mukyala Namyalo lwakuba nti abamu abaziba muwulirako bw'aba ayogera kyasookera Sebo webala omulimu. Asatu musanvu kumpi emyaka 40 netugamba nti tujjukire abo bali baleeters ku olwo abajja emyaka egyo mu 1986. Nzijukira bulungi nasinkanako bali baleeters nga tuli basanyufu nnyo, ekibuga kyonna tuli basanyufu nga tugamba nti kikulu nnyo kubanga ddala twali tununuddwa. Ebimu ku bintu ebyasinga okunkwatako mwalimu abasajja abakulu abakadde, mulimu abakazi, mulimu abaana abato, ng'era balabikira ddala nti wamu omulimu gwe bakoze gw'amaanyi, nga balabikira ddala nga bayala, ng'era balina ennyonta. Naye nzijukira bulungi nga bayingidde wano e Kampala, twabasanyukira nnyo ate ntibakwatirwa n'ekisa. Nze omu ku olwo yakwata ssente mbawe basobole okugula amazzi. Naye njagala okugamba tewali n'omu ku bo yakkiriza okutwala ssente, era ne bagamba nti ffe tetwagala ssente, naye bw'oba olinayo ku mazzi osobola okumpaako n'ennywako. Beebo bali baleeters be twalaba ku mulundi ogwo. Kikyolaba era lwaki twalina essanyu lingi? Twalina essanyu lingi kubanga twali tuyise mu mbeera ey'okutulugunyizibwa ennyo amagye agaliko. Twali tuyise mu mbeera ey'abantu nga tebalina mirimu nga n'ebintu tebiriiyo. Twali tuyise mu mbeera abantu abamu nga tebakyasula mu nju zaabwe. N'olwekyo abantu baali basanyufu nnyo nga basuubira nti kati embeera egenda kukyuka.
era njagala okugamba nti embeera eyo nze nagirabako ng'ekyuseeko ng'era n'abantu basanyufu emyaka 10 egyasooka. Bintu bingi ebitakyawa abantu ssuubi kubanga abavubuka bangi nnyo tebalina mirimu. Industries nyingi tezikola bintu byetwandibadde twetaaga okudda ku drawing board. Waliwo endowooza egamba nti olunaku President Museveni NRM lwe yawambirako oba oliawo lwe yatwala obuyinza bw'eggwanga lino nti lunaku lwa ggwanga. Ensonga eyo si ntuufu. Sirubalanga lunaku lwa ggwanga naye ndubalanga olunaku olukyasinze okubeera ekirooto eky'entiisa kubanga gavumenti yabasibira mu bwo okusingako ku ze twali tulabye lwe yawamba obuyinza. Ekyennaku nti bannayuganda bangi babuzaabuzibwa era ne balwanirako gavumenti eno nga balowooza balwanyirako omunywanyi okujjawo abantu abakonzibiza eggwanga so nga ate baleeta lukokobe ate olugenda okubanuunamu n'omusaayi. Akimanyi nti kati yafuuka musibira mu bbwa oba tamanyi. Saba okutegeeza President Museveni bwe wali ojja wajja n'ebirowoozo ebirungi 10-point program naye wagivaako n'abakuli ku lusegere ne bakugamba nti ogivuddeko ne bannayuganda bye baali bakusuubiramu ne bitalabika. Wandyekubye mu mutima ne tuzza eggwanga lino mu mbeera entuufu gye lirina okutambuliramu. Mu myaka gino gyonna kizibu okugamba nti kino ekirungi NRM ekikozi kuba ebyandibadde ng'ebirungi ebirabika ate byonooneka bwonoonesi. Nze Damuladde Misikanga ndi mutuuze munnayuganda mu kibuga Mukono. Obusibuko bwange ng'omuntu munnakyagwe bajjajjange bava Luweero kati njogeranga munnayuganda asuumussemu era aweza emyaka 18 okuyongera waggulu. Ndi bannayuganda ffenna twandiyagadde okumanya nti gavumenti eri mu buyinza we yali ereeta okwefuga okunaku 26 buli muntu yakufunamu. Nze ngamba nti abakufunamu balubatu batya nti abantu mu kusooka bwe bajja nga bagala tugenda kwefuga basooka ne bagala nnyo gavumenti ya mukadde waffe ow'ekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Naye gye bikidde ng'abantu bakola kiba mukyawa mukyaye lwaki kisooka kuba mu buyinza. Buli olwa mu buyinza abantu bagenda bakukendeeza interest zokola ki zolinamu. Saate yali ataddewo omusingi nti ng'abaaliwo edda abantu bwe baali bagenda bakoowa olugujja nti obote wa n'akomawo obote tu ye yandibadde agamba nti kambeera ekyokulabirako mbeere Mandela wa Uganda kimuleme tuteeka mu nkola. Nalibadde abantu bano okujja otukulembera bakulaga kirala nnyo ffe ng'abasajja bakola okunoonyeza kutontona tugenda tuzuula ogenda tunulya omuntu kati kankuwa ekyokulaba ng'olupapula muluwandiiseeko ebigambo byonna omala kulunyiika mu mazzi n'okwotegeera ennyukuta eryeri. Wetwayingira ensiko ng'omuntu asobola kuyingira mu kkooti n'awulirizibwa era n'awangula omusango ng'ate mufuna mpola. Ekyo achievement NRM ekireesi. Ekyokubiri enguudo ezisinga zikoleddwako okugeza oluguudo lwaffe olwa Gayaza Road Kalagi lwakolebwa ku mulembe guno gwa Museveni. Oluguudo lwa Kayunga Jinja lukoleddwa ku mulembe guno gwa Museveni. Kaka tugenda kukola olwa Kayunga Galiraaya era mambu ddala kyemmanyi financial year nejja tebuuka mu luguudo terukoleddwako. Challenges emimu ate kubitulemye nga gavumenti yaffe eno tulemeddwa ensonga y'etteeka ly'ettaka. Ensonga y'etteeka ly'ettaka etukosezza nnyo mu Buganda era abalwanyi bangi n'abaana b'abalwanyi bakosebbwa era ekyo kyensaba. Ensonga y'ettaka etulemye nnyo naye nga abasinze otulemesa ensonga y'ettaka be bantu pulezidenti be yateeka ku levo ya DC be tuyita ba RDC beekobanye n'abagagga okusenda ab'ebibanja. Ekyo nno nsaba mukama wange kyemani w'ekibiina kyaffe kifuga eggwanga lino. Ensonga y'ettaka yeetaaga okutereeza. Kugeza waliwo etteeka lya nfujo ne busuulu eryo tusabaliddewo omukwano ogwo gwaliwo ng'ow'ettaka bw'aba alimye ekirime okugeza ebijanjaalo. Sinakule wajjajjange kitaka baluti ebweyogerere nga baleeta ebijanjaalo ne tubirya. Abayizzi baleeta ennyama y'engabi ne baleeta abasiraamu ne mugisala ne baleeta bannannyini ettaka.
ebitu ebyo ne wabawo omukwano gw'omukwano teguliiwo. Ensonga endala ab'ekibiina ky'NRM beerabiddwa. Ekyo mukama wange ekiseerezi kyali gye tulina mu mwaka gwa 37 tubajjaganya ogwa 38 tujjukire ab'NRM. Nze nakula ku mulembe gwa UPC era ekyanyingiza NRM naffe tufune kukwogera aba UPC beeyagala nnyo. Omwaka ogwo gwe twayingira gwali gwa 83 omwezi ogwa 11 mwanga guggwako baakuba ebbaasi gye bayita kangalu ewaffe ekimenyedde eyo etwali tubeera nga tusoma ennabulooto ne bagikuba abasajja b'obuti. Kale ku kyalo konna ne tudduka ffe ne taata waffe n'abaana twagenda Bugerere bayitayo Kyerima Emafumbi. Eyo nno eyo gye nnyingirira. Mukama wange jjajjange baamuyitanga Saajenti Mwanje nakati akyaliwo kujja wa kitange nanga nti abantu bonna basibidde mwaddusa okuva eno ne wana banyanya bagenda kujja jangu tweyunge ngutwala wali Museveni tusobe nga tugoba obuti. Era eyo gye nagende wa mukama waffe ate basisinkanya Meja Matovu kiseera ebyo yalina lanka gisajjukira bulungi naye ye Meja Matovu Habati n'atutendeka okuvuga empanga nga bwe tuketta abanyanya ovuga oluvannyuma ku lujja Ekyerima paka Bbaale road block ezaali ewa Bwoko Kayonza nga tulina okumanya bakosezza batya abantu era abantu babanyigiriza bali tukola lipooti tugiza wa bakama baffe naye ogwo omulimu twagukola nga tuli baana bato naye olw'obutendeke baatulina twayanguwa okulula eggwanga lino.